Joka mwako akomukyala ono yavuddeyo n'agamba Lubongoya yananyini NUP Lubongoya nanyini NUP omukazi oyo yali mu NUP kyo kyamugjayo interest ezenjawulo kumalayo ngali ku gundi kulaali za gundi abantu bamanyi nti babagula Shalom mbirabulabi mbirabulabi ngate nayo bagamba babangula nga kirungi mbadde nkunyonnyola oyo yagaye nti Lubongoya yagunta shado muwa amukwatira nsawo no biyanitiro kati omuntu ogumulinga ettafaayo olaba yasobola okujja wati n'ayogera olwo Nubia nti zimbadde simumanyi ndaba kikulekule kiri awo kikulekule ekyo ki you just have to counter attack her. Nze njogera kwaba abalalu ayo nze simumanyi na kumumanyi n'ensonga wezitegedde kiraba waawo nsonga andi ensonga gyagambye nti Nubia nti oyo akwatira nsawo Nubia niyo alina kukwatirani ngera discussing oyo n'omusiru asembayo awo talabawo discussion ati nagamba Shalom nze kyobola abanagamba mawe oyo yankola bubi nnyo mawe yagga tewali opposition eriweegi Nope. Mawe talimba era nze nagga ekinjawula naye kufumba wa mirundi ebiri kyokka ebye Kawempe obirabye Bobby nga ali e Kawempe eyo shuwa eba shuwa naawe ate yaluwa agenze ku ttaka bana abantu baluwa awo baveeko waliyo kiri ekisajja ekyasooka nekigamba Bobby Wine tali nyeeno aluwa yali mukambu nali manyi busoga maanyi nnyo anti gundi agamba baate bazzukulu ba presidential candidate bazzukulu amuyimbi anti mulimu waliwo abaganda balina kye bayita ekimpemempeme ekiri ensugu kaffe kiyimba kizibu nnyo ekyo ofanga tosanze muntu akifaanana anti kati Mustafa have a challenge with you if you don't counter argue someone with facts or what mamulu geregereza kola ki omuntu mu counter anti nze gambye arguing ne Shalom musomese anti nkugamba ekigambo kino waliwo ebintu byolabanga byakulaba bulabi bwobanga walaba ekibadde buli bundi Bobby Wine wabeera n'abasookayo abasooka okwogera nti alinnya wano osobola wewuunya kubanga ekituufu ebasooka okwogera ngoye wa boda yagambye nti alinnya wano then event neero panfold nga si bwe kiri kati woleetinga emboozi yono yasoose tulundirira kino ekyagamba ene nateete oneyeyambulira mu kamera eraga akabina yani simujjukira sijjukirako omuntu yonna eyambulira mu kamera yagamba nti talinnye eno emoment sireeta nga nateete efuuse eki nateete ebusoga nti talinnyayo embalala nti tajja kubeera bantu aluwa nti talinnye eno waggulu tabaayo nyero geno kanga ekibaddeyo ngera abantu basazeewo ne bakola ki abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biv Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biv Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa
kobe ng'odiddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening. Wetugamba Kaswere Kigambo. It is happening. Mwenyeruku Shalom 256. Do not forget to subscribe. Wayana subscribing, ategwa subscribing akadeka seko so that you get notified each and every time that we upload. Lena kuzo mwezi li abiri munya omwezi gwa 11 tukukuba tinatera okukuba olukumutwe gwa musenene. Wala mwezi okutambude Mustafa. Wala pecho future goals wali wanso ozachivinze. Mbula kwatinga nga 30 kasita akola ekivulu mbula mubula mbwa kyali osinga okwagala. Si tugamba. Your dream was to make ekivulu. Ekivulu kyali namu. Mube apply nga guno mwana. Ya tishali. Yuge ekivulu kize gugwako. Nakola ekivulu akudale naze Kawanda. Kyali nga 25 October. Lawe nkijukira. Anawe soja zima. Mustafa Mumba concert. Watugambye eki? Ekivulu lwitwagambanga nnaku z'omwezi nga 24 katugamba Saturday eno tugenda beera ate mune ekisasi ku Kevin Gardens ku Friends of Shalom Vurumula. Abantu bengedde ogula tebo bangi abantu bagenda kulaki numanyira mukyamu agenda kukola ki muyimbi ki sigwe target audience mukwano abantu bangi bamanya agule emmeeza njagala okubaza aguze emmeeza abongera ogula emmeeza mwebale nnyo so our Friends of Shalom decide to go back ku Kevin million 2 emmeeza ya platinum bakagulako emmeeza 5 ekisasaawo emmeeza table ya bulijjo ya gold ya million 1 ekifo ku mmeeza emitwalo 2 emitwalo 10 n'emitwalo 5 tandika saa 12 ku Friends of Shalom Vurumula era nga mbajjukiza bannaffe aba Friends of Uganda our shared responsibility bano bagamba nebeera mu Uganda ey'emirembe nga weeyagala teweekalakaasa tokuba muntu ovuma muntu yenna yemwawukanya ndowooza nedda yagaliza emirembe bafumirya mob justice totta muntu olwokuba musubiza okubanga mubi okubanga mulogo olwokubanga Mustafa wa Nupu nze ndi wa UPC tukolaganyire wamu Friends of Uganda tubawo ogwanga lyagala eggwanga tulibeemu mpolampola nga tulitambuza bulungi nnyo ddala so muno nnaku leero ng'otandika wiiki eno tutandike n'emirembe yagaliza munne emirembe tutambuliremu Happy Shalom Friends Week ne Happy Friends of Uganda Week. Uganda is for all. Uganda is for all. Yali mayinja and all for yaga peace is for all and all for all. Yali mayinja. So bana Uganda ffenna tweyagale tubeere bulungi mpola. Nze Shalom Haddad Kawesi ndine Mustafa mu Kenya otugenda obanga tukanya ensonga zino wana wali. Ekyavulu kyaggwa Mustafa. Ekyavulu kyaggwa. Nchikutandikirewa. Ku gate. Ekivulu kya King Saha. Nchikutandikire ku gate. Tandika twaliyo nga toliyo ku press conference sakulaba. Press conference nali mfulumi mu ggwanga. Ama ngamba ali ogenda bweru. Wali ogenze bweru. Aitoliwo. Kati nkiveewa. Tutandikirewa ku kivulu. Ku gate. La Mustafa ga kunywa chai. Chai ngenda kunywa. Saka chai wa moyo wokunangira. Amafe tugenda kunywa foto yanza amajje. Yes. Sijja munywa nja kunywa ku divine. Nacho ga kunywa oba soka kwa tukolenga wonywa kati Mustafa tuyinza okukola notafuna budde bukola kibunyonyola nsonga. Nsoka kunywa tukolenga wonywa. Kolanga kati achivenue setting y'abazungu. Mukola we munywa. Nga we mulya. So this is njagala. Why interview okulya saagala njagala. Interview twakoze MC Katso girabye.
Najja bulungi nnyo. Aha. So This is the yagamba kind this of is the American setting. setting. Yes. Kati kino kola tino tukola tino omuntu olya bulungi chayiwo n'okola ki ngeno we mukola. So congratulations King Saha. The show was a success. Nnyo. Kyalabise bulungi kivu abantu bajjumbidde nnyo. Abantu bazze. Just ekyabadde tukitugizeemu abadde watabaga tukolako effujja ku mulyango. Baani ate? Ab'effujja twamanyi tebabulamu. Nene buli kimu kyatambudde bulungi. Jeje sound yabadde kyekyo. Buli abayimbi bayimbye. N'omuyimbi ya performinze bulungi nnyo gwe basasudde. Buli kimu ne kitambula buki. Omuyimbi ye yayimbye. Pest yayimbye, Pest Vibes. Pest yayimbye. Pest mulaba musajja atwala namaye ku TikTok ya Creed Icon. Ng'alina gwawerekereza ebisongovu. Ng'agamba lwaki saayimbye bantu batulwana bintu bingi byadda. What's going on? What happened? Pest kanunwe kwa bili official. Bili ki? Official. Pest kyawulira nze nsobola kitegeera. Wa feeling anti yosho yabadde alina okukola ki? Okuyimba oba atya. Kati babadde ku programu y'abayimbi abo kwabaddeko abantu basatu. Ale programu y'abayimbi. Kwabaddeko Samekulu. Kwabaddeko n'omuwala omulala ne Dr. Kwefu. Bantu bameka? Basatu. Nze natuuse Rugogo saawa 4. Ezekiro? Kumakya. Kunakola kumakya nga otulangira ga mpisa ab'ebimwa nowo olubuto kasuku. Kumakya. Nga mulina Innomaiti. Babi editinga. Byogera. Mbompito ono w'ekimwa w'emimwa n'ow'ogubuto. Oli yabitematema. Akati Samekulu nga ngamba. Nga ndaga listi y'abaki? Y'abayimbi. Ng'agiraga ggwe. Gw'omu ku bagundi bakola ku stage. Mustafa tewewa bitiibwa. Gw'omu ku bali ku stage. King's Empire. Bwayogerera King's Empire? Esebo. Wadde omanyi ggwe? Sinze mukama wange. Ati mumanyira ebitiibwa by'abantu. Kaakati munnange ng'abayimbi nga listi mpanvu bweti. Samekulu yagamba ne Pest yamukubira ku ssimu nti bamuteke ku listi. Oba Pest yali akimanyi mbu sure have to perform because no kivulu kyawaka. Kyenkugambye kyekyo. Nti kaaka kigambe nti kyobola bantu afiiringa bubi nnyo singa ekifulu kyadde kya muyimbi mulala. Ate yanti kyandikoze eki? Kyandi mulumi. Kaakati munnaye shonga ekola ki? Etandika. Gukubye Magical Gundi Case bakubye bana. Abayimbi nga bakola ki? Nga batandika. Nze nali simanyi nti Pest n'okuyimba takoze eki? Nange nali ogambye bakuwa abantu agende performinga. Talaba ko linnya Pest Vibes. Ate yaliko. Kati ongamba okya tewalaba gwe alina erinnya mbu tewalaba mboba kya performinze. Were you absent minded? No, nali nze ndi ku VIP. N'abayimbi bangi abajja ne batayimba n'okuyimba bo bazze bujuju kutwala bawalukaga bonna. Kati nga ndiye mu balodi bange nkoze eki? Okuba oluseke. Twebuuzaako. Sima olwadde ntunuka. Kati munnange ng'abayimbi nze nategedde na ku internet kuno nti Pest teyayimba. Wali absent minded kyembuuza gwe omuntu alina program kyogera twalabanga bayimba wanchu singe ani yali ayimba. Anti Shalom nze nabanga bwinti nga mwenzija no back stage bwenkola ki bwenzirayo eri. Kati ng'oba ogenda okujja eno waliyo muyimbi mulala kuliko muyimbi mulala ogenda okuddayo nga ate mulala yakoze eki? Yaliko. Kuba abayimbi baali bangi ssebo. Kati mbu Pest yatuuka ssaawa nga zigenze ate bamukubiranga ssimu according to Sami. Agamba yamukubiranga essimu ne Super Chance. Ne Super Chance yayimba. Ne Super Chance yayimba. Oh, binkozesa. Ne dance n'amukuba. Musungu bungi wa boy. Ebwake. Eba Super Chance yayimba. Yayimba bulungi nnyo. Kati munnaye Samekulu agamba nti Pest yatuuka ssaawa 3. Ezekiro. Nti agenda okutuuka bwe yatuukira nga bala abayimbi bagundi bakabakko bayanga mulo bakokofinga babaninaasi
nga bebakola ki bebayimba ndowooza obudde awo ne bukola ki nga tinanyini kyagenda ku stage kati awo wakati awo byebigambo byowulira bawanyisiganya kati pesi yali reaching out ku King's Empire of course kiri kya ku King's Empire ate wali buzibu anti pesi yategese ekivulu nga 17 December Pest must sing on his show. Kanya kwenye namba Pest yobeli wabanani. Nandi kubidde kwano Pest. Pest yategese ekivulu. But it a Pest must sing on his show. Yategese ekivulu. Pest must sing on his show. Bwe mutu mu obuzindalo katugera bwefunya tukole shows affe. I don't think it was intentional. Of course you guys mwale Kwango. Muganda wange Pest, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wasuzo otya? Bulungi wasuzo. Tuli nno mu kamera anya Mustafa Bukenya. Tuli mutanya ku nsonga yo. Esebo. Mbu Mustafa yewunyiza mbu tayimba yetamanyi. Nze nali simanyi tutayimba. Yewunyiza nze obutayimba. Nagambu nange nakyekanze. Muganda wange waliwo abasajja bayimbidde emyaka 7 naye nga ne kukyali wabwe ne mama we tamanyi nti ayimba omwana we. Emyaka 7. Naye nga abasajja atayagala afitire omukya sebo oli n'atuuka n'okugamba mbu akaddeko tekannatuuka gw'opima budde oli Yesu. Okitegeera. Bakugamba batya? Ye n'ekirala omuntu omu obwongo bwe wakozesa okusirana lwaki agala obbuwa omulala nga tonnatemako omutwe kukuwa mulala singa aba bakuwadde omutwe omulala awo oyinza owabulira omuntu naye ago gennyini amagezi gogamba omuntu ate gwe ge wakozesa n'osiraana ate nga tebakutemyeko omutwe nti bakuteekako omulala ne bakussaamu obwongo obula lwaki ogawo omuntu maani nina vidiyo yange gye basooka okunkwata ku puleesi natuukawo ssaawa 2 Mustafa wanjulira sakusanga kukubaawo nkuwulira ssebo kanyingira booti nga naawe ojja awo we nakulabira n'ogamba tezaali ssaawa 2 kitundu awo Mustafa ate nga nali nazze eddaawo naye omusajja yalinga atandabye okisigirira ate ne bagamba kingi mbu najja ssaawa 3 kitundu mani Mustafa we nakulabira zaali ssaawa 3 kitundu Shalom. Musobola okuzzaayo ne balaba Dax Vibes yayimba ssaawa mmeka ku stage naliwo nga Dax alinnyako zaali mu ssaawa 2 okitegera Dax baamulanga wendi Dax baamulanga oba wali eno mu bantu nga tewavaayo nga tebakulabambu nali fiti bakasajja omusajja muganda wange ng'alinga akandaba kamuzeeyi obusajja bulwanya abantu maani Shalom sigenda kwogerera bubi kubanga oli live ku gundiyo naye nga maani wabaddewo abantu nga babeera n'abayimbi naye nga bafuba okulwa n'abayimbi ababeera mu kampu era tubimanyiko kyova ndi n'abamu baasiraana si mbubi ngenda kukuwa ekizampo entonotono eya papa waffe era tumwagala papa Kyaga naye papa Kyaga adde maneja w'abayimbi Iggy Chameleone ne Good Life nga batopinze zikyati nga baakabi naye abantu abo tafunamu bwongo bugamba nti ono singa akeera ku makya n'avaawo kitemba nkolaki oba singa ngoba okitegeera kikyenzizaako waliwo abalala abayimbi abakolaki abayimba beera nga nabo obayisa bulungi kuba one time bajja kukolaki kukuyamba nzola Shalom hello nkwendi nze nkwata ekkubo tugeze nemba ka studio nensangale omwana mani nga afanye agala okuyimba naye nga tamanyi oba kuwandiika oba kukola ki nfisawo eddakiika ngana nembaako atirisi bulayini bwe muwandiikira waliwo naakusimambuka supachan gwe supa kyogambe simu gye nakkubira nenkubuuza oli wagikebereko yali ya ssaawa 3 oba naawe oli mukomba mu matako ga bufaala nga omuntu olina okuba stage tolwanyisanga gwe mulina okimanyi kati abanenya Museveni baabanenya wabwerere mbuuza batya Shalom batya ate kubanga Museveni alina ekintu kinene nnyo okitegeera nti gavumenti nanamba alina okulaba amakubo gonna okitegeera oba gakoleddwa oba ebintu ki naye enkambi yaffe just erimu abantu batono lwaki muba mwerwana just okutuuka ku ekyo kati ebintu mwatuddeko ne mbyogerako ng'aba mu aba King's Love
ate kati abasajja be kati okumanya ne Shalom kana akantu kali mulogi nze nateeka ku status yange obugambo bwange buli omu n'atandika okwekuba omupiira kitegeeza oba omanyi kye wakoze okitegeera nawe kennyini oba okifiiringa status ekwatirako wanga simenye linnya lyo wabula gwe nojja ku vidiyo n'ogikomentingako kitegeeza omanyi kye wakoze nti kibi naye Justice mbagamba kimu mukomye ettima ate tebayimbira ku myaka ng'okadde muganda ojja kuwayiti nga tosobola kizinirako ogende mu bantu obe nga weekyanga omenyeko amagumba. Nalabye olanze ekivulu nga 17 December Pestimas Single News Show gyekiri oba era nsaba muzeeyi wange Kingisa ampeeyo obuwagizi obwo bumuzeeyi mbulage kati Kingisa adde omukubidde ku simu atimanyi mutawayimbye muzeeyi wange nja mmokya anti bamulimbye dde omanyiza obuzibu wange saaganye ebintu bya puluvika kuba nze mmanyi amazima go gabaawo nga tegayinza kukola ki kuvaawo maani ebintu byangu okebera vidiyo gye natuukira awo ne Mustafa yennyini awo waali namusanga Mustafa ava backstage nga nze nyingira backstage ku ssaawa 2:28 okitegeera kati ate Kingi abasajja bo bamugamba nti najja sato kiki kitundu era vidiyo ze zikolebwa era waliwo n'abakola nga bagambiddwa nti pa vidiyo gamba omusajja yali yefudde sita mbwajja ku ssatu kitundu mani nange mmanyi wengwa okitegeera nali mmanyi tayimu yange era nali simanyi tayimu yange nti oba kwemu oba kummeka naye nga mmanyi obudde nti buno wembaawo nja kukola ki yisawa 2 mani naye kakyoga nti no nalimbye ku 12 ate oba nekyaliwo fuba laba nti yavimba wooli Shalom kyogamba ntambi nagamba nina byenjagala okwogerera ku kyano ne babaawo n'omulala akuwaayo emitwalo 10 nagamba tugeze oba 2 nagamba Shalom njagala onkolekaawo ka interview fasta nga n'entambi agambe nakyo njagala okwogera katikati osooka kwana sooka kukola ku ntambi kubanga kyaliwo bwe batyo ensi we bagikola niwe obusajja bubadde mu nsi mmane oyinza nosanga tekalina mikwano 10 kitegeeza nti abantu bonna ozza okusabako se tubulaba ebibyo byonna byalema mani abantu babakwata bulungi bantu beesizeko bulungi banno ffe Mustafa twagenda ne tuli presenting nga nawe Shalom waliyo si bwe kiri ba Mustafa tetwajja ku show bulungi nnyo ssebo sina kye ŋŋamba tusapootinga mwana muganda waffe ne tubeerawo bwe batyo we bakola omukwano n'oba n'abantu bo Shalom ne gandi n'akantu kange njagala oyisawo n'ogamba kale muganda wange bwe batyo we bakola omukwano nti Shalom muno mwe tutambulira oba ensi mwekyukira tujja sanga twetaaga oli weetaaga munno kati wowalanidde mani ow'omunju olwo ab'ebbali kati ekivu kyo ekya 17 December kiruddawa kiri Makindi awo so ningenda kukubagamba akafune posita efuluma muzeeyi wange Kiyengi ajja kumpaayo ka sapoti konna nange nnyimbe ewange tuseke muzeeyi kalabe nti nsobola oyimba nga terya ŋŋambye nti wummuza akazindaalo bantu fitinanga maani bantu abantu nabo bakola byagala kugenda mu maaso osege maani buli omu aba akola kigenda mu maaso kugenda mu maaso teri yakola nti adde emabega mpozi maani omuntu gwenza osiriwaza bye bino bifala naye kati Shalom gwe kyogamba nze simanyi kuyimba nti kyogamba nze osooka kunteeka nti mu basopa chansi tudde mu mazima nga njogera liyaliti kyoganza osooka kunteekamu abo abasibo nze ndi muyimbi era naawe oba olina okuggula amaaso go n'okimanya nti ndi ne bboyi wange naye asingako kwoli kamuteeke walina okujja abantu bashepinge mu bifo Shalom nnimbye omuyimbi newoba wakabi otya notafuna management notafuna nabantu bakushepinga ogenda kubeera undermined ever si bwe kiri kati ate manja nekyali wange gwe n'okimanya nako ate nogwe n'otayagala mwana nzimbe nga ne Kingi yennyini atuvimbisa ffenna okitegeera buli okulolo ye n'abanga nsaba emitwe tubyogereko of course njagala ekivuyo kibeeyo oyake oshininge naye njagala atome kwetwalira biso maani nze mwana Shalom olaba nze mbadde n'abantu abamu mwana nze benjawula n'abantu nze kaso oba nga maani tuli waddala nze maani si babantu nga kibi nnyo kati olaba maani ekintu ng'ekyo maani golowooza maani kitegere jjukira sho teringa maani oba nti no bagenda kubuukinga mu bbala nti olikadde oyimba Shalom okitegeera sho maani kuba kwakamu okitegeera nawe oyakemu eri abantu olinawo akatambulatambula abantu bakuwanikire ku mikono okitegeera
naye ate bumuzeeyi ebizibu bye bwayitamu bye bwagaana abalala bayite so bye twali bajjajjaffe baalinga basamiranga obwammwe buli mu kuyingira ddiini za bulokole nga ffe bajjajja baffe bazimbye amasabo basibye amayembe gonna bagawanze basamidde lubale yonna ensozi babisse embugo nga mwe muli mu kulokoka mugenda ku sande ku church kati ebyaffe biyitawo mangu ebyammwe birema ate munenyansi era bajjajjaffe abo bennyini be baawanga bajja balagako wala kale pesi tweyanziza mukanda wange kale muganda embeera nno tuvudde awa pesi atulaba DJ Nimrod akubwa obucupa Nimrod tugazingira ssaawa nga 2 ng'ajja atusangaawo ku gundi ku mulyango gwa VIP alina abantu 8 DJ Nimrod alina eggaali y'abantu 8 era yayimirira wano bw'ati agateko basukuma Galaxy mambuuza nti baweddeyo baweddeyo naye naakola ki n'ayingira n'abeerakawo mbagiko case yali yakubyemu kati ne Nimrod we yajjira n'addamu n'akola ki n'ayingira ne Nimrod Nimrod ng'atandika alinnya stage ng'eccupa etandika okunyooka eccupa enyooka bamukubaza ki eccupa Nimrod anti ekyamukubyanga bamugamba ano Bobi Wine Nimrod waki simanyi nyina mulako mu campaign za Museveni ngamukuba obucupa kyakubiza Nimrod kubanga wa NRM kiyinza okukuba kubanga badde bamugamba nti Bobi Wine ngamukuba obucupa bamugamba Bobi Wine obucupa bunyooka ng'agaba ne mu nsonyi paka stage yamuleme n'akola ki baana emisoza stage abampye obucupa naye Shalom nze neewuunya abantu Galaxy kati wejjanga ku show ng'ebyo bati basindise ku stage wakubanga omanyi nebyabaddugavu tebiina nakyabika addaze ku izepa cause yali MC ku pressa ya King Sir anti ku luno babati baakuyise naka baamuyita kyogera Nimrod yavudde najja nga azunga buzunzi mbaze biki era adde ku program wangabi balabye program olabye program ki anti kankubuulye Shalom n'ogubanga oyagalanga nnyo sente waliwo otazikolanga lwakuba nti bo balina bibalowooza bo bategeera abantu tebategeera oli eri ate abantu bene bodi balina ne kali kasawundi akabuuza tusimbule nga tebabuuza dde n'ensonga bo ne bakola ki ne babuuza kati tusimbule ng'akacupa banyooka naye kyebakozeemu ekizibu kyennyini ennyini yakyereetedde Nimrod kye wabaddewo basita bangi abadde nga bali mu VIP anti geza nkulireetingira ku banne tewabaddewo basita bangi abatazze ku stage Nimrod sister anti kyovula naye gandi wabaddewo basita bangi abalala abatazze ku stage ayinza obba abadde ku gundi ngazze kukola he was invited in fact yakadde kuno nga bamusasudde ajja apa akati aba yabadde azze kukola ye mulimu yakutte mubi yegubaze bulungi abantu badde ga Shalom bangi abamanyi abatayogedde abamu basigadde baka stage abantu basigadde no audience nga batudde buki bani abadde abamanya abo bokina kuza abantu bangi abadde mu audience mu VIP bangi nga bonna bamaanyi nene bwe abamu tebazze ku stage bonna ne basigala bwe bayenjoyinga show what makes you think nti bwe bulojja abantu Shalom mwagenda ga basita bamajja mu kivvulu ng'ekyo n'atula butuuzi waati naye ne bamuyimbiramu bw'aba MC naye ne bamukoleramu ko ku MC naye ekizibu ky'abaserebu ba wano bw'atula bw'ati olugya luti ng'ekinyegenye kimukwata ne waba nno yazze ku bibye bw'anywamu oguwere kijati ng'ekinyege kimukwata ng'alinnya stage oba ali ku program oba taliiko buli kuba muzimu yimba anti Shalom oba nga gwe tolina magezi kyova abantu abamu oyemployinga abantu abamu kyova nagambye ye Nina Rose oba tasobola kwogera afune yamuwandikiranga speech kyekisasuza abo abantu abawandiika speech
Okitegedde? Buli mukwejjusa nti bakulaba omutwe gwo. Ngeba naye mu kivulu nga bali bonna ni Mulodi ne David Rubongoya. Nina Rose ne Rubongoya. Agoyo kyogamba nti abaya musonyiye. Manchi bayita okweyisaako. Kyogala Rubongoya tanasonyiwa gundi. Anti Shalom. Kavidi yako sikakadde. Kapya recently wane Rugogo. Anti Shalom. Waliwo omuntu gwotunye obutonoga nti mukolere ki? But you guys understand Nina's side? Because she said, ono muntu wange mukwano gwange. Anti, yes, ekyo kituufu nnyo. Anti Shalom mu politics monna. Waliwo statement zotakola n'obaza ofeelinga. Notazi airing out. Kubanga gwe kimanyi kiba kigenda kukostinga. Yes, Shalom kyovalaba abakulembeze kyegambe kyovalaba abakulembeze abawandiikira speech nabo balina ebirowoozo byabwe. Their thoughts. Ne bagenda okulaba kusinzira ku mbeera katuwandiike kino his excellence kino ky'oba oyogera. Nawe ine ndowooza ne kati yogera kino. Era omukulembeze omulabanga nga halimu eyayira kennenemu ng'asobola okukola speech nga simpandiika omutyanga. Obama babikolanga. Ba Barack Obama. Yabawanjawulo nnyo. Bakolanga speech zaabwe. Kati eno mu Uganda naggulawo Toya bamuwandiikira speech. Ate abatalina amagezi gagaba abantu bigambo. Ati Ulia Shalom. Bw'obeera otya nga bakuyise oba oli minisita bakuyise ku mukolo guggulawo essomero nga speech balina kuwandiikira mpandiikire. And sometimes I may not be in position to tell what's actually happened in that district. For example, if I'm invited in Mityana or Kasambia ku speech y'abaana, of course sijja kukola muri senga baba omuntu ali ku amanyi ground. For example, I would say the DEO of the district, district education officer, ampandiikira ngambe essomo lye Kasambia tetuvuganda libweti nebweti, that when I come Auntie, Ninako hint about the school, the population, the feeding, the challenges facing the pupils. Auntie Shalom, diplomacy. Bobo genda awantu ngoli mukulembeze. Basukana kuwa background yawo. Achigambi wanene. Auntie go inagite si gwechi oyino menga sure. Nti bakubulidde bikuli mutwe. Ye muntu omutegeevu. Echa affecting Rose. Of course. Abesemba bule babirabye. Tebasobola otabiraba. Anti omuntu ku level ya M tubanga okyakola statement enkya n'ogimenyawo. Kyo muri omuntu emintu yatayogera ku level kwaba akola ki? Kati gwe kyoga eno wamulabe ne Rubongo yanga bali mu kibu. They were happy. Anti so she came out and apologized, which was okay. Anti kugo oyinza okugaa nti kiri okay. Kati yakoze eyo statement yesingayo. Era kati omuntu wati abayitaga nga buli wayogera bamuwa akapapula. Sikulimba. Mama, we still apologize in Rose on your behalf. Auntie Shalom. Ebyatuukawo. Byabaawo. Auntie kati otono byabe mu affecting Rubongo. Kati Shalom, could you imagine zekere mu machanfu? Nina Rose alondera Kampala Central yoke mu affecting. Luzi kyabagamba olina akalulukamu. Auntie, ate atonda Kampala. Lwaki yogere Kampala bituuka gye bamulondera. Nabo olaba ebyabbeedi ali emasaka byagambye byaleeta Bob Wine yabyatuuse Kampala. Tebanaye Shalom yakoze ekigambo. Kati mu nsi kankunyonyola ekintu Shalom. Bw'oleetanga omuntu statement eno giwulire bulungi. Bw'ointroducinga ng'omuntu mulimu n'amaani otuuka n'okulevo nga ate obuyambi obwagala wuwe then oba oliko ekikyamu. Abaganda bagamba olukula luyonga. Ate olina osigalamu eri hayirakeyo. Osigale ng'oli w'amaanyi nga bwe olowooza nti oli w'amaanyi. Okitegedde? Bw'oleeta omuntu n'omugamba nti ono nze namuyingiza garagi. Ayina otuuka mumukubira akugulya essukaali kitegeeza nawe olinawe wanafuwa. Nanki egamba Muganda olukula luyonka olwalyo. Anti Shalom yenna omuntu yenna era omuntu gw'olaba anyumirwa obukadde ye yeekolerera. Saalinda sente z'abaana. Okitegeere? Nti omuntu yenna anyumirwa obukadde gw'olaba omukadde omulungi omuzeeyi ng'olaba life ye kyekyo ng'ojja omwegendereze aba yeekolerera atalinda abaana kumuwa.
kati Abedde ovaayo n'agamba muyeta bubwanyi mu byobufuzi yalimbye. Ate yena atereeta kitegeeza alina obunafu. Abedde MP. Anti senga yandibadde w'amaanyi sana ati king maker kubanga ati obwongo osobola okuleeta abalala. Ate gwe baleeta bokka. Yagamba yakka. Ate bwobanga kaadi okyajagala eno ekwogeza ebigambo. Abedde yajja kima kaadi towaayira musajja. Anti mpuliriza. Abedde never came for a card. Yajja kukola ki? Abedde yakomawo kima kaadi. Yajja kukola ki? Yakomawo kima kaadi kuno obundi ebiwedde kuno ngamba. Ekyo ngamba okumuleeta eno ewono gwe yaleeta. Kwana yalina ekibiina. Ekimugjayo okumuleeta ewono gwe yaleeta. Kitegeeza gwe amaanyi gakoze eki? Kale ate gwe oli mu kwempawalinga balala ate gwokka. Kwempawalinga akuveeko. Ategere weakness ye. Kubanga bw'oleeta ng'ate gw'oleeta ayambuka okufa ate ng'ate gwokka okufa. Bw'oleese ye ayambuka okufa. Ate gwokka. Ate gwe amuleese okka. Ate abantu babaawo wali obunafu. Olina obuzibu bw'olabawo. Kati gwe kankuleko ekintu kimu. Abasajja bwe bagenda evidiyo gimteekako n'akantu. Tukutte wano. Buli omu agenda kuvaayo. Omanyi Shalom kankuleko omuntu obeera successful. Gw'oliwa obbiyo. Abaliko nga tebaagala kumanya oba gy'oli. Kane kati okimanyi nti buli obbiyo ayagala bamanye nti yasomako naawe. Buli asoma ne Shalom. Ne neighbor wamu. Kati gyali bakimanyi. Gwe nalaba twali ku TikTok awo after Jade na commenting nga nkyabere eri wansi ewamu tebe ku studio. These guys should be my neighbors. Omwana nga akuze. I even gave them a towel. Ngai. Ekyo anti akoze kyaki. Naye alagala against nti yali attached ku gwe. The moment you become successful, everyone wants to have an attachment with you. Kati eriyo n'agamba Shalom ndi muganda wo ninga mwasoma mwenna. Alo yanyiza. Era ye bagamba abagamba akumanyi nnyo. Waliwo bamuyita Alani njako gali Alani twasoma ne setaawo. Yali akola awo aninda yali akola waliwo nagenda okukuba akalango. Twali ne kasuku. Kati gai n'atugamba Shalom. Some guy yakavaano yali mukwano gonga akolera ne omuwaka nga musula naye ku deeka yemu. Ngamba mbo Alani gundi. Of course tiswa nkona ku deeka naye. But we are in the same streams. And of course, my brother man aleta yembeere alaga bali banyumiza. Nti gwa kumanyi nnyo basinga. Anti bwe bakulabira ku simu. Kati yayagala balage nti alinamu akenjawulo ate. Awo asalira ebigambo. N'alyoka agatika nyajaga oyo nalina musiru oyo fa bamukoleranga ne waako oyo. Yasembanga oyo. Waliwo kati waliwo ne wa Obbi. Ne Obbi agenda okusaba ennamba yo nga yakubira buli wali bantu. Shalom wange nziye no twasoma naye. Alo Shalom talina kyagamba. Shalom kye kiriwo. N'ateeka ku lawudi. Obuze naawe olimba. Si oyo. Nabagamba oyo wange. Abakakase. Naye tunyira bino ebintu kati we are looking at this point kati maso tulimu waneeno. Ebintu byongedde okutabuka mpola ebyobufuzi bibamu. Nabi abantu abasaze abavudde mu NUP ne Rubanda ne bajja mu NRM. Shalom kankubuleko ekintu kimu. Gwe omuntu wajja mu NRM aba abalaki. Kundowooza enyangu ennyo. Sente as per now. Everyone wants money. Yes. Akati omuntu kasitagamba nga nti ekintu kiyingiddemu ssente. Kizibu nnyo okwawula aleluyo n'atali. It has monetary benefits. Yes. Kizibu nnyo kugamba nti ono yazza ayagala kyovole busobola okulanga omulimu. Ne guleeta n'atalina biwandiiko. Ninga n'ebyetagisa bikoze eki? Kwabitaddeko qualification. Ate lwina jjange era taguyina. Nga tabiina. Nti ekikwatagana ku ssente kiba kikambwe. When it comes to money. Yes. Ninga kiri ni tekyewuunyisa nti omuntu kimanyi ayambadde t-shirt ye n'ali mu ndeesaze ddiiro ngenze eno. Nvudde mu noopu ngenze nyambadde t-shirt ya yellow. Bwesobola gandi katuzijjeko ate kati bamaze otuwaayo omutwalo. Olaba omwana w'essomero yagamba enjala yatututte. Naye tetwandigenze. N'omukulu n'aggaba waayi mbadde njala asikayo eyeetaano. T-shirt n'agisiimuuza piki. Oyo naye n'agwayo. Wano Kawempe waliwo omusajja mukulu eyagala nti Bobi Wine leero talinnye Kawempe.
Wamulabye? Yavuga boda. Namutenza obusiru. Atajivugidde emyaka ameka? Oyo gundi yani? Simanyi yani omusajja omukulu. Ayina emba omumanyi ayina embe ziringa ezizo. Omumanyi. Ezo zange ziringa. Omumanyi Mustafa, omumanyi. Simumanyi. Sanyo omumanyi? Sanyo omumanyi? Sanyo omumanyi? Onusanyo omulalu. Olabye nga adida musati ya NRM. Ne ku live abeerako. Nga adigida nga atalina gumba sanyi. Yesanyi imujadi? Mamujadi Otuba chamujja kadisi mbusiramu nawe. Omusajja age Bob Wine talinye Kawempe. Newe toga Bob yali Kawempe. Ali Kawempe kati yagambye. Talinya wano nze Museveni nze nvugidde board emyaka ameka? 3. Ninga ono baasala betaaga mugwikiza ne bamutuga. Anti buli wala banga Shalom omuntu ayogera ekyeki. Nti awangalidde ku mulimu ogwo mulimu ogulaba. Ogufuna mu sente olina okulwana ennyo. Ogwa boda. Yes. Kati kitegeeza bw'oba okolera omuntu awo mumaze olina okwapugradinga ove ku boda oba ofune yebo ofune abaana alaba kuvugire naawe kubanga negaba amagye omuntu w'emyaka 3 batakyali kulankeemu bannange baake bakusa ya kano kakati omuntu asavinze emyaka ameka 3 mu boda singa takyali kulankeeyereemu ng'ate akyeyitawa boda singa kati agamba nti bannaaye nze nagaggawala kati ife tukulira kino ekitongole kya boda ife tugaba boda wano oba olumu mbeera ezamisa okulira ebitongole anti naawe omulaba amagezi kati oyo magezi go yasobola okwerogera ku mulimu abantu berogera ku mirimu yeroga akoleki abeereko anti same position ii tewamanyi abagwagwa anti yoyo lakini ngenda ku musawo neeroge mbeere wano nga sivaawo Ibanja abagwagwa tobalabako. Ibanja kyalo mugwe totambula. Tambula ogenda mu mabaala. Nja kulumujja kutwalako gwe nkulambuza ensi eno. Omanya oli gye baroga? Amasabu mangi. Anti kizibu oli okulogera mu hoteli. Balogera mu ssabo. Era ng'oyagala okumanya abantu ab'ebitiibwa mu nsi. N'ebyama bwabwe gwe buuza omwana akulidde ku ssabo. Oba ku loogi. Bayita wona akukoyogedde. Gwaga omanya ebiyita ekiro ebyaba ebitiibwa byetuwa ebitiibwa. Buuza omwana akulidde ku ssabo. Akulidde ku ssabo oba akulidde ku loogi. Yajja okuttotolera ensi eno. Akubuulire. Gukyalo mutotambula ogenda mabaala kiro. Wetaaga notambulako n'olaba ensi. Yengo nangira nnyo amabaala twatambula ddene mu bbaala. Mabaddemu yawo nansana. Hola si bae kasuku yagenda kubayo kalango ne katufukira akalango. Twabona abanyala mu bbaala eyo. Naye abanyumira. Twanyumira. Hola si. Mwafuna abantu bana. Naona ko na accident biri. Abantu abatamivu. Banye mwewale nnyo omutamiranya mu linnya boda. Ate bweyagala agende naki alinye kaiti. Kuba boda yesi. Bobo otamidde. I believe what you got tamire boss ofuna sente za Uber to be safe. I saw two people bafuna accident ezamanyi. Muntu yesusiru ngepi. Anti Shalom gwensi. Gwebaze Katonda anti Allah akusitulamu. Gwe dunia ngeri bojibala kati gwe sente zogamba omuntu eza Uber. Ate za abagenza okunywa. Kale ngem twale 3 ebiri kitu. Ate gwe omugamba awo wa Uber. Abantu abasigale banywa mwege nti bali bulungi. Birowoozo. Anti yamagezi gamu anti agenda kuwumuza birowoozo kumba ayongera byongere. Kyesatuse kucheza ni beki kati nangu nali mukunywa kenge. Emikolo gyavaayo. Jo Abadde kusena mu kitejo wala mu kitejo banywe ebifanagana. Ebifanagana. Byambala. Yadde bya kurimu bya kakofu. Mwe byambala. Musa ashobora kwambala change mulavu. Ebyo nagama sibyambala. Nanti akubanga Mustafa tolaganga nsi mukyalawo. Kati mukyalawo ya byagala. Ekite kinemesa okulaga mukazi wa imbala bengeje muvuma ababalala. Betwavuma mukazi wange. Hali naye ngati no wanga jira muvume. Bavuma muvume. Mustafa nawe otya. Tuba tuteta family yo mawulire. Nze sitya. Naye bali bagenda ovuma be batya. Bobi bavuma gwe bayisa bubi nenza tebina kibikola ki? Ate bobi bayisa bubi. Sakati amakati Mustafa ngem chawo jawulira mga bagamba mukyala Mustafa yoyo ngali mu banne sonyi abawulira.
akalubirawe wakawe takufunyeemu nnyo yani badde afuna mufeemwe ne ku kivulu tewamutulaga asisobola anti mulabe engeri gye muvumamu ababalala ne ŋŋamba oyiganga mangu Shalom. Abantu baagala okulaba ku mukyala Mustafa sokopozi ngono mugagga sokopozi Mustafa lwaki enso giraga mukyalawo naye afuneko amanyembu mukyala yakinda okukabira ku mulambo gwo anti Shalom omukazi anti abakazi obalaba kisi waliwo omukazi gwasobola okuba nga ye ekyo takyagala abo gye bali nawo nga tagala kujja amawulire nobeera ate ayagala nga ogaana mugaane weekomeko byokola ki byomanyi byoyitamu ntalo z'okola byomanyi nengeri gye bakuvumamu ku makya n'ekiro ne busha ne kuddaako bavuma n'olaba nga ate ekyo nga banaakimukolera omwezi ogwo depression eba emaze okuluma eba emutabuseeko anti waliwo agenda okukulangira nga ate yabeerako naawe nga byonna abimanyi anti kati waliwo omuntu Shalom akuvuma nga yalinga ava ku kyalo ekirala najja ewammwe naye ate ye baba akuvuma balaga mayinga neiba waliyo omuntu akuvuma naye nga ava nga akukyalo ekirala najja naye bamaga nali oyo twawula bibanja okitegeera kati byo byonna byonna obikola ki opimamu mpolampola mukyala mulete mu kamera Mustafa afune mwanyi abenefitingemu talina kyayinza oba kati bwofuna ssente atojja papa zabalala abasajja emukola namulabako oyo Shalom nakyakunyumiza eyo emboozi nasanga omusajja nga bayokya tanuulu mukazi we buloka ogwe tobimanyi bya mukyalo tanuulu sebo ngimanyi nigo mulabe gwe togimanyi ow'enkyanja mbadde nkugamba omusajja nga bayokya tanuulu namugamba olaba tanuulu tumulaba mugyokeza babiri nemukyala we bwe mugitunda mugenda kuyomba sente nattabula ng'atusirika bannaye Katonda ono ayine mba ntambula ne musanga omukazi ng'eŋŋumi emuvugirako obuvugizi ng'ali mumukuba kati ng'ekimukubi ono yatunze najja eno mu ttawuni ali mu kunywa ssente azimalawo ono kwe kujja azitaaseeko ebikondo ebikola ki ebitabukira nemugamba saggamba naye abasajja babi abasajja tebagala bakazi abakulaakulanya baba baagala naye ki baba baagala anti kati enjawulo eba bweti omuntu omukazi wabeera n'omusajja emyaka nga kati 2 kati ono bwafuna ssente enjawulo ebawo nti omukazi atuuka ekiseera nga alowooza awunyinga ono ontegedde kati ono mulina yes noono agamba nange tumufuga ate omukazi alaba nga yakulinako obuvunaanyizibwa teri amugambako newoona okolaki kati wakubanga kutadde mukono okukulogako Mustafa aganye ebintu byamalogo oba lwaki abamu mulina essaba ewammwe munange Shalom si kubyagala but nze mmanyi nti gyebiri nagamba gwe gubaloze tomanya nti bakuloze golaawe kimu kya bulijjo bantu bebalaba bagana naye kati onasusse lwaki bwe balaba ebitabakwatako anti nga naye wola munnange ndo kakati era munnange obanga wa lugambo olugambo tayagala ddumukolako kati gwe osinga okwagala okola ebitakukwatako nze kyobola kati naye kati naawe weebuuza lwaki bwe balaba ebitakola ki nga nze pakubinkwatako kakati gwe kyoba omanya omuntu yenna ng'alina olugambo tayagala muntu mulala alumukoleko bw'aba alina olugambo yenno omuntu alina olugambo nayogera kuba n'awayiriza muwayirizayo kimu ne lufuuka olutalo nkitegeera kati kyegamba badde nkunyonyola ki twakoze interview ne musikatsi Mustafa naga TV ze Uganda kizibu kuseze bafuna ng'omusaala oli naakwana agula emmotoka afuna ssente ntono nnyo nga tali commending amwana yesoma amawulire bemanyi ssente eri mu media nyingi nnyo abaana nga baguzi b'emmotoka abaana nga beeyagadde Mustafa abaana tundi kati kyagala kituufu wansimanyi TV ya Uganda okukuba miliyoni 2 abaana bazifuna oli naafuna miliyoni 4 wa ku TV mu Uganda wano kasuku yandivuddeyo
TV jimbuli. Kaya gosazawo kuleta. Ati gwe wajira ajja kumbuza media. Kasituma Afrika tuafuna ndala nga sente. Akwata ali million naye ali mu millions. Kati yali yalekawo biri ebifuna. Najje na afirwe. Amuntu otuuka n'okowa bukoinoga kati. Kanjije na people want to be self-employed because it gives peace, the benefits of self-employed. Era nebira yalinga yakola eno ngera nili yakola. Ate waliwo omuyimbi yayimba omulimu ogumu. Kati yali agigatta emeka. Nola basala ogumu labantu wanywe wao. Obwavu bungi mbakozi ba TV ne radio. Waliwo ngota nola atuka abakule TV radio. Okola interview netumulisa bikajjo. Nga presenter. Njamu kubuulira nga tuvuddeko. Mwamu tabajje kwa interview. Namuwe bikajjo. Kyemisana twamuwa bikajjo. Anti yagende mmete natuuka. Naye n'akiri ekikajjo. N'okusiba n'asiba. Ate ebiseera byali kisiibo. Tumugaa kale byonna bisibulukirako. Aka ali asiibye. Ngate bino babiri Katonda abimalewo. Tusekaze kubuulira. Ali Shalom gwe tomanya abantu bali vinga obulamu. Bantu balina engeri gye bafunamu ssente endala. Abamu ku bintu banoonyaayo opportunities. N'esi salary. Saka afuna ka gigi akalanga njwano. Babala kwetegayo bwetezi. Nenga togana nti n'omulimu. Nti gwe mulimu gwakola ki? Gwayagala. Lwaki obukola omulimu gw'otaagala n'ogulemerako? Anti olwa bino byafunayo. Anti era Shalom omuntu atuuka omusaala nga naye takyaguliko. Oba gujja bategujja nga yalina akasente kakala wakola ki? Kwagujja. Kati ngeri ebisigadde. Kakati gosobola nti ndisuna benya afuna okusinga binyanya ku TV ku gundi ku bukedde. Ye afuna. Anti kungamba nti bukedde musaso osinga ebinyanya. Ni kati nafunayo publicity. Binyanya nebikola ki? Waka ka video kamwe ak'omukyala ono yavuddeyo n'agamba Lubongoya. Yananyini NUP. Lubongoya nanyini NUP. Lubongoya. Kazanyo bajja kabateerayo wano. Bakamanye NUP ya Lubongoya. Atya. Bobi Wine kifaananyi bakiteeka waawo era 231. Contract egenda kubeewedde kyova olaba. Saawa zino afuba nnyo okulaba nti basajja be bonna bafuna ebifo. Nubya ndi wali osobola muwa bwa meeya gwe bw'obeera gwe. Nze Nubya ndi yadibadde nga yakwata ensawo yange. Musegeera. Naye mbuulayo bamuwa obwa meeya simanya ani kino kuba bakimanyi. 231 ekibiina kyabwe kigenda kuba kiweddemu amaanyi kiweddemu buli kimu kubanga contract yaabwe egenda kubanga eweddeko. Lubongoya kyeyali ayagala bakifunye byonna babifunye. Musegeera. Gwe mbuulira. Omusajja Katana yalina omulimu omulungi ennyo mu gavumenti. Ng'omanyi gye yava okujja okuyingira eno kyali ki? Osobola omuntu asobola okuliisa n'akusomesa n'akolera buli kimu n'ogamba nti ojja muyeekera. SG buli kimu ekyamusomesa Lubongoya kya State House. Obadde okimanyi nti w'amagye? Lubongoya w'amagye laba nno. Nja kudda olulala muleke nnyumire muyizi wa Kamiri. Yaganya pia Lubongoya. Ekifaananyi bakiteeka waawo era 231. Contract egenda kubeewedde kyova olaba. Saawa zino afuba bakabateereddeyo bakalabye okirabye ekyo. Mwana agambye atya? Yagambye nti Lubongoya NUP yaani omukazi oyo yali mu NUP. Kyo kyamugjayo. Interest ezenjawulo kulumalayo nga ali ku gundi kulaaliza abantu za gundi. Abantu bamanyi nti babagula Shalom. Mbirabulabi. Mbirabulabi. Ngate nawe bagamba. Mbangula. Nga kirungi. Mbadde nkunyonnyola. Oyo. Yagambye nti Lubongoya gundi tasala domuwa uchi amukwatira nsawo. Nubya nitibi. Kati omuntu ogumulinga ettaffaali olaba yasobola okujja wati n'ayogera. Olwo Nubian. Kati ebyokugirega zitawe tuggo. No. Anti waliwo omuntu ayogera ekintu n'omwewuunya. No, agambe nti nze Nubian ndi amukwatira. I don't want us to go personal. Banjagala tubeere ku objective. Manyi mawulire wali kibata objectivity. One of the values of news. Anti kyegamba. Being objective. Kyetuliko. Naye tugo omulangira omuntu ogulinga ettaffaali oba ogulinga personal. Gobadde omumanyi taba kwogera kwabo. Kitegedde.
nti nawe kenyini badde tumukola ki nze mbadde simumanyi ndaba kikulekule kiri awo si kikulekule ekyo ki you just have to counter attack nkubuuza kino kimu facts kyenkubuuza kino kimu nti gwe badde omumanyi talina kwogera ku abo bagamba abanafu baseetaga kumumanya but wabanga owulidde ensonga za Mustafa yes counter ajwa ng'okozesa facts mbw according to what you say this and this not you saying omutwe gumulinga anti kugambye gwe kyekulaga gwe badde omumanyi nga tonnayogera ku abo nonga nti badde simukola ki badde simumanyi okitegeera kati okugamba nti gundi nubira tesaana yadde okuba ki meya kati n'otunuulira agaana omuntu okuba meya ati awo neewuunyiza oyo nga bw'atunula kati ebyosoka tujjamu ebyentunula tudde ku objective ensonga egyabadde raising nga nsonga ki zabadde ayogera nga ojjeko bino ebyentunula anti ensonga zabadde ayogera nze tusaba kudiscassinga oyo ku nubiyaniri mba nzaaliko ekikyamu awo tu objective zo which is tukwagala awo mbandika eki nti oyo yavumye mu nubiyaniri bayogeredde ku nubiyaniri ekigambo ngambe nti tuba weeyinge yinze tomwogerako nze njogera ku abo abalalu awoyo nze simumanyi nakumumanyi n'ensonga ozitegedde siraba waawo nsonga anti ensonga gyagambye nti nti oyo akwatira nsaba nubiyaniri alina kukwatira ani ngera ndisikasinga oyo n'omusiru asembayo awo talabawo discussion togirabawo kisobola tinkukwate nkudiscussing ne Jaden yage taata wange mwavu abaso okyogera era nze nga nnyongerako waliwo kyemuze bintu waliwo kyendaba nga tebirina nayo bikwataganira nga tebirina twali tuli awo President Museveni nga aggulawo factory jinji eyo nga tuli ate Salaamu Musumba owa PPF ate ng'agenze n'agamba ekyamututteyo adde anyogenya obuvunanja civic ng'omuntu omukulembeze yenna kati nagamba Shalom ky'oba olaba nagamba mawe oyo yankolawo bubi nnyo mawe yagga tewali opposition eriweegi nope mawe talimba era nze nagga ekinjawula naye kufumba wa mirundi ebiri kyokka niye aliriyo nnyo nobati mawo ye ng'omuntu nobati mawe talimba era yagamba opposition eriweegi muya nope aba yakakigamba ono namudiguli nasala eddiyo n'agenda naka n'abusuulawo namudiguli anti teneewuunya engeri gyakolamu gundi ebintu bye ate abanga muzinyi ki ekyamututteyo naye si kyabuvunaanyizibwa omuntu okugendayo naye yesimbyewo esaawa si yadde yaloogo tewali kimwetagisa gwe kyoba omanya bonna bali ku ssente awo ne Salaamu Musumba ate kati asiwa ssente anti Shalom kankubuleko ekintu kimu omuntu bw'abatuukira okuyita ku mukolo baba tebakulabye ku olwo yagamba jangu obeewo enkolagana yammwe tetandise ku olwo ku mukolo abayinza okukuwa invitation ku olwo era tosobola kuwa muntu invitation gwe talinako nkolagana kyogamba ogenda ozigaba kale oba okoze kwanjula buli walaba ekikomera ekinene ng'ogenda osulawo kaadi kitegeeza era ogiwa abantu bo b'okola ki b'omanyi enkolagana tetandise ku olwo kigende nti oli omusajja kyo kikuzeeyo wamawe kiyagga nti wali opposition tali opposition yaliwo kati kyogamba nti badde baze kuteesaawo nti Salaamu Musumba jangu ku mukolo gwa eby'e Kawempe obirabye Bobi ng'ali e Kawempe eyo shuwa eba shuwa naawe ate yaluwa agenze ku ttaka abantu baluwa awo baveeko waliyo kiri ekisajja ekyasooka nekigamba Bobi Wine talinnyo eno aluwa yali mukambwe nali manyi busoga maanyi nnyo anti gundi yagamba baate bazzukulu ba presidential candidate bazzukulu amuyimbi anti mulimu waliwo Abaganda balina kye bayita ekimpemempeme ekiri ensugu kafeeri yakiyimba kizibu nnyo ekyo ofa nga tosanze muntu akifaanana
Actually, Mustafa, I have a challenge with you. If you don't counter add someone with fact or what? Mamuru geregereza korachi omuntu mu counter anti nze gambye arguing ne nze Shalom musomese anti nkugamba ekigambo kino waliwo ebintu byolabanga byakulaba bulabi bwobanga walaba ekibadde buli bweni wabeera n'abasookayo abasooka okwogera nti talinnya wano osobwewuunya kubanga ekituufu basooka okwogera ngoye wa boda agambye nti talinnya wano then event neryoka unfold nga si bwe kiri kati woleetinga emboozi yooni yasoose tulunirira kino ekyagamba ene nateere oneyeyambulira mu kamera eraga akabina yani simujjukira sijjukirako omuntu eneyeyambulira mu kamera yagamba nti talinnya eno emoment sireetanga enateete efuuse eki nateete ebusoga nti talinnyayo embalala nti tajja kubeera bantu aluwa nti talinnya eno waggulu tabaayo nyero geno kanga ekibaddeyo ngera abantu basazeewo ne bakola ki nga kibaddeyo mpolampola nga gyekiri ne bajja nga tesibasasule Saturday eno tuli Kevin na Friends of Shalom Bulumula mujje tubeereyo mpolampola tweyagale tunywe tunyumirwe obulamu milioni 2 platinum milioni 1 mitwalo 2 kifo ku mmeeza 5 ne 10 Vivo Organic bajanjabisa butonde bagemmere eddagala genda yobenga okujjanja basangibwa Mengo Masengere ku 075262427 abataja wake up call kamwata wanga musonga zo mukisenge amagumba agaluma alina kalembe musomi wa dua wakunamba esimu mpapula ziganyo libweru omulimu business abenga akuyamba ata masimu gajja ku Andugaje store ku Ivory ku D19 kunamba esimu ya abenga afuna bulungi Twanya Mustafa bigambo kibyo sembya Mustafa bakenya ngatumaliriza ekivuyo kyaffe bakiganye ekyechengera nabye kingsanga akoze live buzubu avuddewa nate minister aswabudde nagamba mwekwasiza bwerere nakabujjo ke nabye ngayogera naga bujjo nga muyimbayo Shalom buli kimwe baluwa za polisi DPC buli kimu twakikola nga bwe kyali kirina okuba ng'empapula zonna zonna bazo zikuonako stamp bazisayinizeeko bavuddeawo ebintu byatandika kulwakuna ne bajjayo obulango babujjayo obulango ku leediyo ekyotera mbaisi kimanyi ekyo babujjayo lwaki babujjayo ndowooza nga batandise olwankwezi abo ne babujjayo then ku Friday tuba tubandi awo mugundi elugogo nga DJ Masika ngamba nti era obulango bakoze eki babujjayo nga tugenda mu kivulo okuvaayo baluwa bagireeta ku lwa mukaaga tibayimiriza ki baba bagiboleta ani yagiwandiika DPC mikono nga ntigibaako mingi abawandiikidde Kingsa RDC biki namuga ekivu tukijjeeyo bamuwa nsonga ki eyagisayo ekivu tebalina security abali basuubira abantu bangi nga abeerugo abasodde obbagira nanti security zaawukana Kampala neyowa ekyotera Shalom ng'erugogo fujjo wali yabadde erugogo n'emukono ebivulu byonna byabadde tewabadde kubanga yandibadde awali falensi okusinziira ku kyabadde erugogo oba ekyabadde emukono tewali security ejja kukola ki mwetaagamuko security fujjo lyabadde lingi kesi ezimekazi wakawulira ku bivulu byonna ebibiri byabaddeyo tewali kati mwami Kasolo yamanyi nti ensi agiina anti bwe balowooza yakonfamingibwa bajja kugulako kankuulira ekintu kimu poliisi ensonga gye yawadde ya security anti poliisi yawadde ensonga ki okuggala ekifu kya anti security tebalina poliisi ate Katonda bedda gwaga Kasusu agiramuwa anti ba-influencinze kubanga according to us kyasukirira ekimala kubanga poliisi sokufaidde providing security ebigogo so minisita Kasusu ate kyakimanyiko ekyo sazaamu ekivu bulungi nnyo batandikawo mu luvuuvu mwe beekubira amasimu RDC bakubirako RPC ono bakubirako minisita bwakubirako oli
mpola mpola we bati DPC RPC bamugamba kijjeeyo ba paka basikoze eki bakijje basere zonna zifudde bipande kulanga bana kati King agenda bamwadde na tulayinza okuddayo kuyimba tebalina kye baatugambye balina kye baatugambye kati saye biterere bulungi musibe bulungi mweraba